Abaana okubadde Rehman Nanziri ne Buyondo nga bonna babadde tebasuuka myaka 14 bo bafiiriddewo ate ye Rose Nakanwa gye mukutuddeko okugulu nga n'omulala Hanifa Nantale ye akyali wa kusabira nnyo kubanga embeera gyalimu mbi nnyo ddala. Abazadde b'abaana bana bali mu kaseera ak'okugezesebwa kati bonna bali mu kusaba Katonda abayamba abaana baabwe badde engulu oluvannyuma lw'akabenje kano akabagoyezza ennyo. Abaana bakyaliwo. Ababaddewo bagamba nti mu kufumuka obuweewo mu mmotoka z'empaka ezibadde ziyindira ezirobwe eza SMC Challenge Rally omuvuzi Umaru Daud emmotoka emulemeredde mu kkoona ne waba era bw'etyo kwe kusaabala abaana bano ssaako n'abantu abalala ababadde bali ku byabwe. Waliwo taapu y'amazzi abaana bano kwe badde bagenze kunywa amazzi emmotoka we basanze evudde ku luguudo n'ekyama ne bakwatira taapu ku luguudo. Abasawo mu ddwaliro bagamba nti bakola tasamo katasamu oyo okulaba nga bazza embeera y'abaana bano mu nteeko. Embeera egenda eteeramu kubanga we bajjidde abalala babadde tebasobola kwogera naye kati abalala basobola okwogera. Emmotoka zino eza SMC Challenge Rally zaatandise lunaku lwaggulu okuyindira mu bitundu by'Ezirobwe ne Mukono. Dini Lobo Wasava, NTV ku ssaawa emu.